Yine ebbaluwa yange ey'olukale gye mpandiikidde omusumba wa House of Prayer Ministries International omusumba Laisius Bujingo oluvannyuma lw'amaloboozi agawawaazizza ensi ng'abaseddekezi bwe babagwako ekiyiifuyiifu omugole kyagwa ku nkyakya zabba ne babasindirira ebyasa ekiwejjowejjo ng'omukuumi we Corporal Richard Muhumuza aluguzeemu obulamu. Musumba Loozio, nkulamusizza nnyo mukadde wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era n'enkwebaza obuweereza bwonna ku mitendera egy'enjawulo. Erinnya lye litenderezebwe ligulumizibwe lisuutibwe ennyo. Neebaza Katonda akukuumye akufiisirizaawo obulamu okuba nti essaawa eno okyasobola okutawaanya abafumbi. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ng'amawulire g'ebyasi ge twawulidde nti gataka kumala amamiima gansanga eno gye ndiira Eddigobe Vumbike mu constituency y'e Baamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero. Ssebo wange, eno ebbaluwa yange ey'okusatu gye nkuweereza mu ngeri ng'eno nga ya lukale egoberedde zinnewaayo ezaagikulembera omuli gye naweereza eyo nga 19 Juni 2023 n'endala gye nawandiika n'endagirira eyo nga 2 Julayi 2023. Wabula eno ekigyawudde ku zinnewaayo nti yo ngenza okubabuka n'embaka ekalaamu nsikasikanyiziddwa nnyo enjega gye nnawulidde nti kate ekutwale era olw'okuba nti embeera ya kiyongobere tukyali mu masanja ndowoozezza nti bwe najja protocol si egiyinze konze kansinzire wano kopi emungi weereza eyo ate endala ne ngiwanika ku mikutu gyange emigattabantu okuli ogwa TikTok, Facebook, YouTube ne Twitter nga gyonna giri mu mannya aga Maseruka the Poet. Mukama wange, nsooka okusaasira ennyo famire y'abadde munywanyi wo Corporal Muhumuza Richard agambibwa nti okumizibwa omuswali okwakkirira Juda Kazikiza mwalimu embi mu nziga omuseddekezi gye basanga abafunze. Ngoberedde nnyo ebigambo ebizze byogerwa okuva Nabero yabaluka okuva mu bantu ab'enjawulo ennaku ng'eri mu kufiirwa nange nasoose n'embigattagatta ne binnemesa okwawula okutuusa omutwe gwanzunze ne gummala akababba konze ye lwaki sikwata olukato n'embiwummula ntyo. Musumba Laisius Bujingo, nga bwe twebaza Katonda gwe tumanyi akwazisa ekisonyiwo nkusaasira nnyo olwa byonna bye nsuubira nti bikutuuza eka mu kasonda ne bikwewunisa n'obanga atubidde mu nnyiike ekikanga bwe kyakugwiridde sisuubira nti kya muniino era nsaba Katonda ebirowoozo bya bivumbe. Nkimanyi oli musumba asumba endiga ze simanyi na muwendo naye ekyekanga n'omuzira ssebo nga kimufunza newankubadde ekikanga bwa kino kyaleeseewo ebibuuzo nga bangi bakyewuunaganya ne babulwa ayanukula nange ndi wano kindaze ensi eno nga bw'eri amabuliro naye Katonda byagera okukuwa sekendi kyansi lubaala embeera nga n'embiro kwotadde okwo. Zabbuli eno eya 23 ngitumye ekubeese Katonda alamule kuba yatusinga okumanya ekituufu. Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikiriza eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Olugaalo n'omugogo bye binsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange onsiiza amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Mukadde wange, nsaasidde nnyo enju zombiriri ezikwatibwako ennyo ensonga eno wabula nsaba nnyo Katonda atubeere kubanga eno eringa mmogolo bumogolo ku biki bannansi bye bayitamu gye basula eyo. Ng'eriyo ne bannaffe bangi abanyigirizibwa mu ngeri ng'eno ne batamanyika engeri gye batali baatiikirivu bakuba n'amannya era bye bimu ku binsi byanfukamidde nga ndaajanira Katonda atutegulira emikoosi eggwanga lyaffe atusaasira alyazika ekisonyiwo. Ssebo wange, sisobola kumanya buzito bwakyoyitamu kati naye nkimanyi kiri ku mmeeme kikumiima nfukamidde ku maviivi nga bwe nkulukuta ebiyenge n'ensaba Katonda nti ke yakuwaddeyo ka chansi akutangaaliza obuweereza bwe akutegulirewo ebijinji. Bannaddiini muli bantu ab'enkizo mu nsi eno be tusuubira okusembeza buli ndiga ekonkono okubeerwa naddala abo abajoonyesebwa abayita mu kudaaga so ne Mukama waffe ndowooza bw'akyagala oba bw'atyo naye waliwo byendaba oluusi n'enkoteka ekisingo ne binzijukiza ebigambo ebiri eyo mu Isaaya essuula esooka olunyiriri olwa 23 nti abalangira abo bajeemu mikwano gy'ababbi buli muntu yeegomba enguzi ate tebasala musango gw'oyo atalina kitaawe so nga n'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. Musumba wange, nga bwe nkusaasira okusoomoozebwa kw'oyitamu olw'ebiwundu eby'omutima n'eby'omubiri nsaba nnyo Katonda akumbudaabudira akunyiga ebiwundu. Enteekateeka za Pentagon nazaagabirire zireme kufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa tuwona akadongo ensi yaffe etebenkere tuwomera amagaaya ne munnaffe yaluguzeemu obulamu Dunda amulamuza omukwano. Nze Maseruka the Poet.